kati weebuuze ddala obulamu kyekyo ky'okola gwe ng'oliwo kunyigiriza balala, gwe ng'oliwo kuweta makoona kuyitawo, gwe ng'oliwo kweyisa nga bwe weeyisa, ddala obwo bwe bulamu? Eyatonda kamera eno ndowooza baakola nkole era kuba kutonda, kubanga yajja mu mutwe gwe n'akola n'atondawo. Eyatonda kamera eno eya Mwami Nsimbi yagitonda kukwata bifaananyi bino, kati n'atondayo ne kano kalapeera kukwata ddoboozi lino kasengejje ebweru kajjemu nze kyenjogedde kalikuwe. Eyatonda jaketi eno yayagala njambale mu biseera by'empewo. Eyatonda emmotoka ezo yayagala zitutambuze. Obanga ebisigadde byonna ku nsi birina amakulu, era ng'amakulu g'okubaawo kwabyo bwe bulamu bwabyo, ate nze naawe obulamu kyeki? Obubwo obulamu bwo kyeki? Kati eno guno mubiri, eno mmotoka yange ero gy'olaba eno emmotoka yentuusa gye ndaga, naawe osobole okundaba ntuule wano, eno ye mmotoka yange. Omubiri gwo ye mmotoka yo, omubiri ye mmotoka y'omwoyo, kyokka omwoyo ye mmotoka ya Katonda. Kale bode ye vehicle etambuza spirit, kyokka spirit ye vehicle etambuza soul. Anti mmwe temwawula spirit ku soul, mulowooza bye bimu, byawuka. Soul ye conscience yennyini, omutonzi yennyini atudde mu mwoyo, kyokka omwoyo guli mu mubiri. Tosobola kuŋŋamba nti gwe omubiri ogwo gw'olimu ku ssaawa zino ng'olaba bino watondebwa kulya mmere, kukkuta, zaala baana na kukuŋŋaanya ssente mu nsi muno kuzinoonya kuzimalayo. Wateekwa okubaawo amakulu agaakuleetesa mu bonna abayitirivu abaali baddewo ebiro bino gwe n'ojjira mu biseera bino. Kambabuulire, si butanwa nti ffe tuli mu biro bino, si butanwa. Twatonderwa biro bino, wabula kisobola okutwala ekiseera okuzuula nti olina amakulu mu biro bino. Naye ffe twatonderwa biro bino. Era njagala okubuuza, oyinza okugamba nti tolina nsonga, naye lwaki tewabeerawo emyaka 2 egiyise? Lwaki ddala oli mu biro bino? Kitegeeza waliwo kye watonderwa okukola nga kya biro bino, wabula ensi ey'ebintu ekusibye. Ekusibye etya? Ekugamba nti noonya ebintu ne ssente. Ekiseera kituuse tuzuukuke. Okuzuuka kitegeeza kuzuukira. Tobeera ofudde, badde ofudde n'ozuukira. Kankubuulire, buli kiro mufa, okuggyako mmwe abakola ekiro, naye buli kiro mufa. Kasita oteeka wansi omutwe toddamu kumanya byabadde ku nsi, byabadde bigenda mu maaso oloota biroote. Kitegeeza amazima oba wafudde. Wabula okeera ku makya naawe ne weesanga ng'ozuukuse n'olowooza ekyo kya lutiini kya bulijjo ojja kuzuukuka. Naye nkukakasa bangi abeebase mu kiro kya jjo bugenze okukyanga emibiri gyabwe baagivuddemu. Nga ku ssaawa zino batunula butunuzi bwe bati tebakyakitegeera, balowooza bakyali mu kirooto. Naye nga tebali mu kirooto, emibiri baayawukanye nagyo. Wabula bwe beebakidde babadde bulungi era babibasenga ggwe. Naye ate ggwe nange weetuli. Tolaba nti waliwo ekikulu
eky'amaanyi ekikyakwetaagisa ku nsi kuno nga kisinga oba nga kisukkuluma ku bintu byonna by'otaddeko amaaso go, kye tugezaako okugamba. Oli yagamba life is 10% what happens and 90% how you react, how you perceive, how you interpret what happens. Nti obulamu bukolebwa ebitundu 10 kyekibaddewo naye engeri gy'okivunulamu ebitundu 9 bwe bulamu. Yali agezaako okugamba nti ebintu byonna bye tuyitamu mu nsi, ebitwetoolodde mu nsi, engeri gye tubivuunulamu kyongera okubumba obulamu bwaffe. Ekyokulabirako, oyinza okuba obadde otambula ku street, olina gy'olaga, olina appointment, okutta ebiwandiiko bye baakuyisa ogenda ku job interview, okutta CV yo mu bbaasa, enkuba neeyiika. Interview baakugambye ssaawa 6, enkuba eyiise ng'oli ku street ku ssaawa 5:45, naye nga togenda kulinnya boda, tolina ssente, tokaka kati bannange, enkuba kati evuddewo, n'otandika okwevuma enkuba, n'okolimira enkuba, oba okyali mu kukolima. Omwana n'ajja ng'akutta ambuleera 5 endala agyebisse, ambuleera ey'N3,000 ng'agisaba mutwalo. Olw'okuba akalimu okeetaaga, n'ogula ambuleera osobole okutambula waakiri otobe ebigere otuuke. Kitegeeza waliwo ekyabaddewo, event ey'enkuba yabaddewo, wabula buli omu ku mmwe ababiri yagivuunudde bulala, era enzivuunula ye ye yakoze obulamu bwe mu kiseera ekyo. Waliwo yagirabye ng'ekizibu era n'agikolimira, waliwo yagirabye ng'omukisa era n'agukozesa. Kati gwe obulamu bwo obutwala otya era okkiriza obulamu kyeki? Ekigenderwa mu puroguramu eno abagiwuliriza n'abanaagiraba kwe kukugamba kyamazima gali nti waliwo ekisinga ku bintu byonna bye tulaba. Ssebo naawe nnyabo oteekwa okuba oyina amakulu, wateekwa okubeerawo ensonga lwaki wazaalibwa mu biseera bino, wateekwa okubeerawo ensonga lwaki bw'otyo bw'okuze, wateekwa okubeerawo ensonga lwaki abo be bakadde babaakuzaala, wateekwa okubeerawo ensonga lwaki ggwe obonyeebonye nnyo okkula, wateekwa okubeerawo ensonga lwaki otawaana, wateekwa okubeerawo ensonga lwaki oyita mu bintu byonna by'oyiseemu, wateekwa okubeerawo ensonga lwaki ggwe ebibyo bikwanguyidde. Abalala nga batawaana ggwe oyanguyirwa, kyokka ate oli atawaana nnyo. Buli kintu ekibaawo mu bulamu bwaffe kibeerawo okubumba n'okutereeza endowooza zaffe, endaba zaffe n'ebikolwa byaffe okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu bulamu. Njagala osigale nga weebuuza, obulamu bwo bwa makulu? Lwaki obeera selfish bw'otyo? Bw'oyagala pikipiki ekuvuga ekutuusa, oyagala emmotoka ekuvuga ekutuusa, oyagala engoye ezo zibikka obuswavu bwo, oyagala peeni eyo ewandiika ebirowoozo byo, oyagala ekitabo ekyo kitereke ebirowoozo byo, oyagala engatta ezo zibikka ebigere byo, oyagala omusipi ogwo gunyweze empale yo. Naye gw'ogasa ki? Gw'ogasa ani? Gwe amakulu g'obulamu bwo galiwa? Kitugezaako okubuuza. Okikakasa watonderwa kuvuma? Okikakasa ago ge makulu g'obulamu? Balinga bano abasomesa ebyenzikiriza. Ova otya ku biwandiikiddwa ebingi ennyo mu nzikiriza ebyokusomesa abantu n'osomesa ebitaliyo imwomu. Gw'omanyi ebiwandiikiddwa mu Bayibuli nti bingi. Kati ova otya ku ebyo ebiwandiikiddwa mu Bayibuli
ate n'otandika kulumba nsimbi. Ddala by'olina okusomesa byonna biweddeyo mu nsi muno. Bw'okikakasa ddala bw'oba tolumbye ensimbi, amakulu g'obulamu bwo gaba tegatuuse. Naye kankubuuze, ogasa ki? Okikakasa okubeerawo okwo kulina amakulu? Eno essimu ngikozesa okukubira abenjagala, mbatuuseeko obubaka naye nga tebandi kumpi. Ate nayo essimu eno sinnaakalyakaani, teri selfish, bambi naye ekkiriza ngikyajinge ate ngikubise. Kano akatabo nkawandiikamu, ate nako tekagaana. Naye nange bwe biba nga bino bya makulu eri obulamu bwange, kitegeeza nange nina amakulu eri ensi. Kyengezaako okugamba muganda wange oba mwannyinaze, kwe kugamba nti byonna nga tumaze okubikola, waliwo ensonga lwaki oli mulamu. Mu lulimi lwa bizinensi tugamba nti bizinensi ezaalibwa olunaku amagezi lwe gasisinkana ekizibu. The day the problem meets the solution, or the solution meets the problem, a business is born. Oli amanya abantu balwala endwadde, kakati ye n'atateeka budde ku bantu balwadde endwadde, n'ateeka obudde ku kunoonya eddagala erimalawo obulwadde, aba yaakalizuula bw'ati, abalwadde b'obulwadde obwo ne bajja banona eddagala. Bw'awaayo eddagala basiima. Mu process eyo nga waliwo exchange, ono awaayo eddagala ono asiima, bizinensi eba etondeddwawo, eba ezaaliddwa. Kitegeeza azudde amakulu g'okubeerawo kwe, kati atandise okubeerawo mu bulamu. Gw'onootandika ddi okubeerawo mu bulamu? Kubanga ebbanga lyonna emyaka egiyise toliiwo, oli mu bintu birala. Gw'olowooza nti ge makulu g'obulamu, naye tomanyi biro byo. I'm not a prophet of doom. Naye tomanyi biro byo. Kati amakulu g'obulamu bwo galiwa? Ebintu byonna obikoze, onyigiriza abantu, okyaye owalanye oloze, okubye, obbye, byonna obikoze. Kale makulu g'obulamu bwo ki? Naye n'ebirungi obikoze. Mmotoka ogiguze, maka amalungi ogazimbye, oyambala bulungi, abaana obaweeredde. Amakulu g'obulamu bwo ki? Ogasa ki? Ogasaani? Ogasa otya? Ogasa ddi? Tuteekwa okufunayo akadde, tutuule wansi mu nsi enedduka emisinde, kubanga kkiriza oba gaana, kankubuulire, buli lunaku tukeera kudduka. Baatuteeka mu matrix, baatuteeka mu kakunizo. Ozuukuka ku makya n'onaaba n'odduka emisinde, oyite mu trafiki, otuule mu woofiisi. N'osanga osobola okusangayo mukamaawo n'akuboggolera ng'otuuse leeti, oba n'akuvvoola. Naye ng'olina okukola, ozaale abaana obasomese, obabeezewo, baweerere, opangise enju, ozimbe enju, wase omukazi, okole ebintu byonna. Nga ekyo kyokeera okukola okuva Mande, Saturday n'etuuka n'ossa ekikkoowe n'ogaafu. Oba waakasaba otya ekikkoowe ku Sunday ekiro, embeera y'emu nedda. Ekyo n'okikola okuva January paka December. December n'atuuka ne wabaawo okuwummulawo mu nsi, abantu tebatambula nnyo mu 28, oba okyali awo nga 31, ng'enkeero ddamu ku lumu okukola. Ddala ddala tulinga robots kati.
mukigenderera nti mwe mulabye firimu ya Matrix Reloaded oba Matrix, okimanyi nti tulinga kati robots, tulinga byuma, ensi etufudde robots, tetukyalina makulu okujjako okukeera mu routine tuddingana ebintu byebimu. Gwe naawe fumuutirizaamu olabe, twali mu January, wali bwe bagamba twali mu January, kati tuli mu October. Naye okimanyi nti bye wakola January, February, March, April, May, June, July, August, September, okimanyi nti era byozzeemu ne mu October. Naye okimanyi nti ne mu November bye tugenda okukola, ne mu December, naye okimanyi nti ne mu 2025 bye tugenda okuddamu. Okiraba nti tuli mu kakunizo ke tutannategeera nti tukalimu, wabula twamanyiira okubeera mu Matrix. Batuteerawo olupimo, afunye kasente n'agula ettaka n'azimba n'agula akamotoka, obulamu ne buggwayo. Bali abamanyi kye bayita obulamu, batonda, bagaziya, bakola ebintu bingi nnyo, bongera okunyweza Matrix yaabwe, bongera okutusibako. Funayo akadde otuule wansi, weefumiitiriza obuuze ddala ddala, buno bwe bulamu, gano ge makulu g'obulamu, kino kyentambudde kyekyo, bino byenkola ddala byenteeka okukola. Oba ekiseera kituuse otuuleko wansi ogambe naye bannange, okusinziira ku Paapa Grigore bye yakola, kalenda yeegamba owezezza emyaka 5. Sooka ozibirizeemu awo, jjukiramu jjo. Okimanyi nti jjo wabadde muto okusinziira ku kalenda eno. Sooka olabe, jjo mwabadde bato nga mukeera kuzannya waka. Okimanyi nti kati okeera kukola. Yo okimanyi nti onnafuna mulimu okeera kunoonya mulimu. Okimanyi nti kati akalimu ke wafunye kakukutte emyaka 10, tokyalowooza, tokyayiya, tokyasina ky'osobola kwekolera. Owulira ddala ng'ako bwe kavaawo ne kafa, obulamu bukomye. Okikakasa akalimu ako bwe bulamu. Bwe bulamu bwo. Naye olaba nti okwatiddwa. Simanyi oba osobola okutuula wansi n'okyo, okiraba nti okwatiddwa. Olaba nti ensi ekukutte, etukutte n'etusibako, naye ate ne tukkiriza obusibe. Kubanga bye tunoonya mu nsi bitono. Omanyi by'onoonya? Ozimba ovuga emmotoka, owasa omukazi alabika obulungi, ki ekiddako? Ate waliwo oli yayagala kugenda Bulaaya, kyakolera kyokka mu nsi. Ate waliwo oli yatuuseeyo, ate wamutamye. Waliwo oli kati ayagala kudda, ate waliwo oli ayagala kugendayo. Waliwo oli ayagala mmotoka, waliwo oli emutamye. Waliwo oli ayagala kukola bufumbo, waliwo oli yabudduse emisinde miyitirivu. Waliwo oli ayagala kuzaala, ono yeevuma abaana bazadde mu nsi wano. Oli anoonya ssente, kyokka oli bw'azitunnako tezikyalina na makulu mu bulamu. Obulamu kyeki? Tuula wansi osiriikirire. Embiro nnyingi z'odduse, otuuse. Jjukiramu nga tewalina ebyo by'olina kati. Kati okkuse. Kati biweddeyo kale. Obeera okyanoonya. Okyanoonya. Kati olowooza ogenda kukkuta byenkana ki? Kambuuzeemu awo katono. Ogenda kukkuta byenkana. Kale olina lupimo ki? Bw'onooweza ssente mmeka okkute? Olina kuba na bizimbe bimeka okkute? Abakyala olina kuba na bameka okkute? Kale ate gwe obifunye okkuse. Naawe owulira obulamu tebunnaba. Kitegeeza
waliwo ekintu ekirala ekikulu ekisingiridde byonna. Baddugavu bannange, tunoonye okumanya, okutegeera n'amagezi. Twegayirire nnyo omu oyo ali mu ffe. Omanyi mmwe mulowooza nti ali bweru waffe, naye ali mu ffe. Atujjukize era atuwa ekisa, atutegeeza amakulu g'okubeerawo kwaffe ku nsi, atumanyise amakulu g'ebigere byaffe ku nsi. Mulaba ebiseera bino biseera wansi nina ebigere, kitegeeza ebiseera bigere. Ate bwe biba bigere, bigerekeddwa. Mu nsi ŋŋenda kutambula ebyo byennyini ebigere bye natambula, era bye ŋŋenda nziramu nga nnoonya we nassa luli, era we ŋŋenda okussa nga nkola ekyo kye nakola luli, nga neeyisa nga bwe neeyisa luli, nga nkolera ddala ebyo bye nakola luli. Muganda wange ne mwannyinazi, ebiseera byo bigere. Kitegeeza ebiseera by'ensingo yo biri wansi w'ebigere byo. Waliwo ebigere byo bwe bitagenda kutuuka, naye ebyo ebigere by'onooba otambudde bisaanye bibeere eby'amakulu, eby'omugaso. Muzzukulu wo byaligamba kijjajjaffe yakola kino. Kati nze njogera ku Sserunkuma agalamidde wali Segugu. Ebiseera by'ebigere bye ku nsi byali by'amakulu. Y'ensonga lwaki ntudde wano. Ffe abakkiririza mu Ubuntu, mu South Africa abuyita Ubuntu, tugamba I am because we are, and because we are therefore I am. Ndi kubanga tuli, olw'okuba tuli nange ndi. Kale ndi kubanga bajjajjange baali, olw'okuba baali nange ndi. Ago ge makulu g'obulamu. Nkwebaza okuwaayo obudde. Nkusaba puroguramu eno ogiddemu omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna, okome ku mulundi ogwokutaano. Weefumiitirize ng'osiriikiridde, ng'oli mu kiyumba e Saudi, Oman, Qatar, ng'oli ku lukalu lwa Bulaaya, ku lukalu lwa Amerika, ng'oli wano ewaffe mu nsi omuli emikisa emingi, naye ng'oluggi omuyitibwa luliko njegere. Tula wansi weefumiitirize ku bigambo bino, otegere nti waliyo amakulu agasinga okuyimirira mu makubo g'abalala, waliyo amakulu g'obulamu agasinga okunyigiriza abalala, okutuulira abalala n'okwagala okukotoggera abalala. Okitegere nti waliyo amakulu g'obulamu agasinga okweyagaliza okususse n'okwagala ebingi n'okutwala buli kimu. Okitegere nti waliyo amakulu g'obulamu agasinga okuloga abalala, okukotoggera abalala n'okukomya abalala. Okitegeere nti ojja kugenda, naye omanye nti ozadde. Katonda bw'ali bakuwadde ekisa olizzukuza n'ozzukuza ne bazuukirira mu mirembe eginaddako. Kale byonna by'olowooza, olowooze nti si ggwe asoose ate si ggwe agenda okusemba. Okole okusinga ku baasooka, naye okole ng'olowooza ku baliddawo. Baagaliza omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe ne ku bulamu bwammwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale.